Olwaleero ekitongole ky'ebigezo by'amasomo g'emikono ekya Directorate of Industrial Training kifulumizza ebyava mu bibuuzo by'abayizi eby'omwaka 2014. This is the VTVET done formal training programs 2014-15. Nga bafulumya ebigezo bino, Minisita Jessica Alupo ategeezezza nga gavumenti bweri mu nkola okulaba ng'egaziya enteekateeka yaayo eya Students Loan Scheme mwe basasulira abayizi ssente z'okusoma mu zi yunivasite okuva ku basoma amasomo ga science gokka bagatteko n'abayizi abakola amasomo amalala nabo basobole okuganyulwamu. So for that matter, we may even consider now, on top of having only science subjects in the Students Loan Scheme as beneficiaries, we should consider having some programs in relation to accounting. Onera ategeezezza nti amasomo gano ag'emikono gakoze kinene nnyo okuyamba ku gavumenti okumalawo ebbula ly'emirimu mu ggwanga. Upon the release of the 2015-16 results, allow me to emphasize that priority should be given to timely certification of the trainee beneficiaries to enable them benefit from higher pay grades, since they will be possessing specific credentials and accreditations mapped on real needs in the world of work. Nti balabye nti abaana bagenze ne basoma degree ne banoonya emirimu ne gibula. Kaakati ekyokukola kwe kusobola okukola bino eby'emikono buli omu n'abeera ng'alina ky'asobola okukola. Ono era ategeezezza ab'ekitongole kino ekikola ku bigezo by'emikono ekya Directorate of Industrial Training enteekateeka za gavumenti okuleeta essomo lya certificate mu mafuta ery'ensi yonna bannayuganda nabo basobole okuganyulwamu. Government of Uganda through the Ministry of Education, Science, Technology and Sports is developing deliberate synergies to provide Ugandans with the internationally required qualifications to work competitively in the oil and gas subsector. This is in respect of skilling Uganda's strategic plan, which stipulates that the oil industry in Uganda will be given immediate priority because 10,000 jobs can be created directly or indirectly during the initial phase of oil extraction in Uganda. Ate ye ssentebe w'akakiiko akafuzi ak'ekitongole kino ekikola ku bigezo by'emikono era nga ye Katuukiro wa Busoga Joseph Muvawala ategeezezza nti amasomero gonna agasomesa amasomo g'emikono nga tegalina bikozesebwa bimala gasaanye okuggibwako olukusa okubuuzibwa ebigezo bino. I am presuming that my entire ITC is here and the directive is going out. All institutions without equipment should be registered for assessment. Okusinziira ku bakulira ekitongole ky'ebigezo kino, omwaka guno abayizi bakoze bulungi bw'ogeraageranya n'emyaka egyayita. Omuwendo ogwa 2014 olwaleero mu 2015 gweyongeddeko obutundutundu 3. So gweyongeddeko era buli mwaka gweyongerako kubanga bannayuganda bakirabye nti beetaaga eby'emikono era y'ensonga ndowooza gugenda gweyongera mpola mpola. Okusinziira ku bakulira ekitongole kino eky'ebigezo, abayizi 23,368 okuva mu masomero 683 be baatuula ebigezo bino mu masomo 34.